Siwe bali kubanga okyekuumidde ku Projan Media TV. Amawulire agaleero malungi olw'ensonga nti Uganda egenze ku record okuba emu ku nsi ezikyasinze okuba nga zirekodinga abantu abakyasinze okuba nga bawona. Era nga n'olunaku olwaleero abantu bataano bateereddwa okuva wali mu ddwaliro ery'e Mulago. Bateereddwa okusobola okuba nga babatestinze emirundi 3 ne bakonfaminga nti bano abantu tekuli alina coronavirus. Okitegeera yadde omuwendo gwaffe gukyali ku bantu 75 naye nga abantu abawona sofa saawa zino twakaregisteringa abantu 52. Amawulire amalungi agali eri bannayuganda yadde tulina okusigala nga twebereramu okusobola okuba nga tugema ekirwadde kino kubanga at least tulina we tukituuse. I believe tujja sobola kikwasaganya kubanga kati rate abantu gye bawonerako ezzaamu amaanyi eragira ddala nti n'embeera ya lockdown essaawa yonna ejja kuba eggwawo. Commentinga, likinga, subscribing.